This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. COVID-19 kali mu kutuvuga kalina ebiruubirirwa ebisukka mu kimu. Omungereza kyaligambye nti multiple agenda. Ebiruubirirwa ebisukka mu kimu. Ojjeko ekyokuba nti kagenda kunafuya ebyenfuna kuba kyongera kyetteeka ebyenfuna mu nsi yonna byanafuwa olw'akawuka ka COVID-19. Naye ekyo ng'okijjeewo COVID-19 ali kitundu agenda kuyambako nnyo ku nteekateeka eyitibwa eya New World Order. New World Order kiki mu Luganda? New World Order y'enteekateeka y'ensi etabaddeewo egenda okubanga ya digital obanga ya kinnassaayansi. Mu ngeri ki? Tugeze luli essimu obadde ng'ogikuba n'evugira mu nsawo yo n'ogikwata n'ossa kutu. Naye sayansi ali mu kukyuka nti essimu esobola okuteekebwa mu kibatu kyo mu mubiri. Nembeera nga amapeesa nganyigira wano mu kibatu kyange. N'owulira mu mukono gwenyeenya n'ossa bussa kutu n'ogamba nti halo. Omukono gw'ogula vibration. N'ogamba nti halo oli n'awulira ky'ogamba. So kati ekintu ekyo COVID-19 atemye ekkubo lyekyo nnyo. Ate ekintu ekyo kirimu n'ebintu ebirala bingi kyewaligambye kituyita human control. Okufuga omwana w'omuntu wansi w'enjuba nga tetukyefuga ffe oba tetukyesalirawo oba nga tetukyetegeerera naye nga ki ekibaawo awo kati nga waliwo tugeze ekyokulabirako recently Ssaabaminisita wa Bungereza yali agamba nti tekinologiya agenda okujja recently nti Google ejja kubanga esobola okutegeera by'olowooza. Twakyogerako wali ku mulundi guliyite oteekamu wooti neekubuuza nti oba kwetegeeza kino oba otegeeza kino. So ku mulundi guno balina enkola gye bakoze simanyi bubadde okimanyi nti waliwo gye bayita microchip kekuba kalinga memory card oba kalinga luviiri katono nnyo kalinga luviiri katini nnyo kasirikitu akumaako ekitongole ekigulira ebyeddagala n'emmere bakiyita FDA Food and Drug Administration. Akuuma ako ekitongole kyamala okukakakasa kajja kuteekebwa mu mubiri gwa muntu. Bategeeza bakateeka mu mmere n'ekaliira muli. Mukakuba mu mubiri gwa muntu n'empiso ezikakubamu zaggwadde okukola. Kati neesalirawo balyoke okunkubamu akuumaako oba bankubamu nga sitegedde. Ojja kuba abamu bajja kakuba nga tebategedde, abalala bajja kuwalirizibwa. Ekyokulabirako kati COVID-19 we tutuuse toyinza kutambula kulinnya nnyonyi kuva Uganda ogende mu ggwanga eddala nga tokebereddwa. Ekyo kimu. Bankebera ki? COVID-19. Ekyokubiri ekiseera kijja tojja kutambula tojja kulinnya nnyonyi okujjako ng'ogemeddwa COVID-19. Kitegedde ekyo? Era bwe twogerera Ssaabaminisita wa Uganda omwami Ruhakana Rugunda okusinziira ku mawulire g'ennina galaga nti omwezi gw'okusatu n'ogwokutaano vaccine ya COVID-19 ejja kuba etuuse mu Uganda. Vaccine eva China, eva America, eva Bulaaya. Amawanga ga njawulo agakoze vaccine. Efaanagana. Ya njawulo ddala. Amawanga ga njawulo agakoze vaccine eyo era ejja kuba ya njawulo. Lwaki? Nti bw'otunuulira mu myezi 7 katuleme kali mwaka gumu. Kizibu nnyo okudevelopinga vaccine nga yonna efaanagana mu budde bwe bumu. Speed nene nnyo. Kitegeeza nti osanga yali yakolebwa dda. Exactly. Twaliba nga tuli kwogera ku nsonga ya Bill Gates mu bagagga abasinga mu nsi yonna. Ne tulaba nga Bill Gates ono ye yeefunyiridde ku nsonga ey'okuvujjirira ssente factory ezikola vaccine eyo. Kino kyandibanga kyali kyatandika dda oba yakakitandika.
kati kino ekintu si kyakatandika. Esewo. Nga bwe tugambye there is a new world order. Ensi egenda kukyuka endaba y'ebintu, enkola y'ebintu. The whole world is going to change. Ensi yonna egenda kukyuka. Emmere egenda kukyuka. Entambula egenda kukyuka. Empuliziganya egenda kukyuka. Obufuzi bw'abantu bugenda kukyuka. Science n'okugema kwennyini kugenda kukyuka. Kubanga okugema okubaddewo vaccine ebadde ekolebwa tugeze ng'ey'olukusense oba vaccine eya polio eyo bannasayansi bagita DNA vaccine. DNA bwebumba oba bwe busimu bubi obw'omubiri obulaga obutonde bw'omuntu n'ensibukoye. Exactly. Eka DNA. Kati ate kano akakolere kaba katya? Kati okugema okugenda okujja kujja kusukkako awo. Kujja kubanga tekuli only DNA. Esewo. Kubanga mulimu ekirungo ekirala ekigenda okukola ki okwongerwamu. Kirungo ekyokulabirako olungereza bayita non-particles. Non-particle vaccine eri connected ku microchip. Nti singa bakuba non-particle vaccine egenda ku alternate okukyusa obutonde bw'omuntu nga teri favorable ku butonde naye ng'ejja kubukyusa nga tukyasigala ng'omuntu bwa bulijjo. Waliwo ensonga gy'empulira mu luzungu gye bayita transhumanism. Nti no bakujja mu ntegeera eyo ey'obuzaale ne bakuza mu ntegeera eringa ey'ebyuma ebyotegeeza. Era kati ekiriwo vaccine egenda okufuluma ya COVID-19 tejja kubeemu nga ebakirowooza. Wajja kubeeramu eyo eri DNA gye tugamba nti eri favorable obulamu bw'omuntu. Ate wajja kubeerawo n'efuluma ng'esobola okukola alternation okukyusa DNA ey'omuntu. Ekyo si kyabulabe eby'omuntu. Kyabulabe era gavumenti zaffe zirina okwetegereza nnyo ensonga eno nti nga sinaba kukkiriza vaccine yonna kujja mu ggwanga laffe tuteeka okugyekenneenya kubanga waliwo olukwe. Abasajja n'abakazi abali emabega wa new world order si bangi nnyo naye balina endowooza abamu bo balina endowooza egamba nti waliwo abantu bali wansi w'enjuba naye nga tebagwanira kubeerako. Ensonga zino nzijukira zaaliyo mu biseera biri ebya Ssematalo ng'omusajja amanyiddwa nga Adolf Hitler bwe yasalawo okutta Abayudaaya ng'ekigendererwa kya kutta Abayudaaya bonna okutta abaddugavu bonna n'abantu be baali bateebereza nti naabo bali mu lwesi etali ntuufu. Kaakati oyo yali akozesa nkola yakutirimbula kiriri. Kaakati ky'ogamba enkola eyo yakyuse kati bakirimbula mu ngeri ya kinnasayansi. So kakati wetwogerera vaccine tulina okuzegendereza era abamu ku ffe tuba tugamba nnyo gavumenti nti esseeyo eriisa ejjoki kubanga waliwo abantu mu nsi si bazungu bona naye abamu kabinja k'abazungu akolowoozebwa nti munnaffe Bill Gates ne Rockefeller Foundation ne ttiimu eyo yonna y'abantu bagagga nga 10 nga beegatiddwako Communist Party ya China balina enkola ey'okuba nti abamu bo balina endowooza egamba nti waliwo olwesi y'abantu waliwo olwesi ekika ky'abantu ekitagasa ku nsi. Kati nga engeri y'okututta kwe kututeekamu kavakisiini akatta oba akakendeeza ku nzaala yaffe. Okukendeeza ku nzaala yaffe actually new world order erina ebintu bingi n'okukendeeza ku bungi bw'abantu nakyo mwekiri. Okukendeeza ku bungi bw'abantu nakyo kirungo mwekiri mu new world order. Naye Musumba olowooza tekiri too late kubanga katumira makerenda ne tunaaba twegendereza aga korona tebasobola akateeka mu panado oba mu mpeke endala zonna zetusinga okukozesa wano ffenna tukole tutya. Kisoboka naye situlina kuggwamu nnyo maanyi wadde okutya kubanga ate bw'oggwamu essuubi bw'oggwamu okukkiriza ate obeera wabulabe eri gwe wennyini eri abantu abakwetolodde. Baliwo ekyo ekintu kikulu nnyo njagadde kyogeraga nti abamu ku bantu abasinga okuba ab'obulabe eri bo bennyini omanyi oyinza okuba n'omulabe nga weeweeru
ate n'okuba n'omulabe nga gwe wennyini gwe mulabe w'obulamu bwo. Omuntu atalina ssuubi wa bulabe eri yennyini n'eri abamwetoolodde. This is ITV Uganda.